Inside Story Uganda, real source of political updates. Nsanyisa okubeera ne bannayuganda mwenna batulaba masuze mutyanno bannaffe mwenna. Well, tutandikire ku kyetwalabye mu kooti olunaku olwajjo ku nsonga za Mwami Lukwago and wabaddeyo obutereevu nakulabye gwomu ku babadde fronted babadde ready okweyimirira Mwami Lukwago. As a party, how are you handling this situation? Era omulimu gwaffe gwabadde gusinga obukulu njagala okubeebaza mwagutuyambyeko nnyo kwe kukuba enduulu bannayuganda bategeere nti pulezidenti w'ekibiina yawambibwa. Bantu bangi nnyo balaba wano mu kibuga batambula naye nga bayiiya bulamu bwabwe tebamanya nakumanya nti waliwo ebizibu ebiba bigudde mu ggwanga. Naye bwe tweyambisa amaloboozi gaffe naffe bannamawulire ne mugatumbula kyatuyambye nnyo okuteekawo pressure y'amaanyi kubanga twakoowoola aba Uganda Law Society tukoowoola ebibiina by'obufuzi ebivuganya ebyenjawulo ne bannabyabufuzi abali mu NRM n'awalala bonna twabakoowoola tukoowoola bannaddiini tukoowoola human rights aba human rights bonna basobole okuvaayo bategeere ensonga eno. Bannamawulire mwe mwalidde empanga kubanga buli lunaku buli lukedde mubadde mujja ne mukampinga ku kitebe ekya People's Front for Freedom okusobola okusaka amawulire wawe tutuuse. Era enduulu ze twakuba zamaze ne zivaamu ekintu kubanga omukulu eyawamba pulezidenti w'ekibiina kyaffe yamaze n'agamba mbu mukazi we omwagalwa Charlotte ye yamuwadde amagezi n'amugamba nti ate Lukwago ne bamutwala Ekira Division Police Station gye bamuteereddeko emisango emijweteke egy'okumanya abaali balya mu nsi yaabwe olukwe n'atabaloopa misprison of treason. Naye nga abo abali listed ate ye pulida waabwe kikwewuunyisa nnyo judiciary gye tulina okulowooza nti no bwe mbeera looya wo mbeera agenti wo oba otegedde ku byenkola n'olwekyo nti oba ndi agenti wo ggwe alowooza nti nteekwa okukubuulira buli client wange kyagamba olwo obwa pulida bwandivuddewa legal noble profession of law yandivuddewa ekuwa access to privileged information oba ekirayiro wakuba kyaki. So ebyo naffe abataasoma amateeka twabirabye mu kooti bamutaddeko naye waddeko kubanga bw'ova mu dungeon gye babadde bamwambaliza pampa gye bamubye nga tamanyi na mmere gye bamuwa oba mulimu obutwa oba mulimu ki oba musulo oba mpitambi kye bakuwa kyokola ki kyogenda nakyo n'ogenda mu gazetted space of remand kwegamba tubeera n'emmeme entebenkevu tubeera mutima inna nti oba oli awo wano ali safe okusinga mu dungeon gye babadde bamututte okumukolako ebikolobero byonna bye bamukozeeko. Nalabye munnamateeka we Medad Ssegona mu kooti nga nti embeera y'obulamu bwe si yennungi ennyo. Okusooka kumukwata omukyala yatuga nti baagaana n'okumuwa eddagala lye bagende nalyo. Ali mu mbeera kikata at least nga gwe yafunye omukisa okuba close naye yabadde munafu nga si ye Lukwago gwe mumanyi yabadde munafu nga mukoowu era nga obviously yeewulira bubi mulwadde. First of all abadde alina treatment gyafuna ng'omuntu ojjukira nti yafuna spinal injury era n'alongoosebwa
naye ebyo byonna ng'obisiza ku bbali bamukubye yangaye bankubye muno nga balinga nga badidde oba ebyuma oba bubaawo ne bakuba bwe bati musayi ne gukuva ne mu nnyindo owulidde emmere gye bamuwadde nga talina choice era yaŋŋambye nti muganda wange Ssaalongo simanyi oba luno nduwona yaŋŋambye muganda wange Ssaalongo simanyi oba luno nduwona kubanga emmere gye bampadde siyinza kumanya kye bampadde ng'oggyeko emmere ogamba nti no nja kulya mbeewo naye tasobola kumanya kye bamuwadde ku bukambwe obwamutuusibwako no va ku bukambwe naye n'obukyayi obwayolesebwa yagambye simanyi oba luno nduwona ekyo kyensobola okukubuulira so ffe tulina obuvunaanyizibwa okutegeeza bannayuganda ebikolobero bino ebigenda mu maaso tulina si kubategeeza butegeeza naye n'okubasitula basobole okumanya nti kino si kya muntu omu amaloboozi gaffe gasobodde okusitula state kuba nategeezebwa nti President Museveni ekyankwazi gy'abadde tamanyi nabigenda mu maaso era babimutuusako obutuusa ggulo olimu ne bamutegeeza nti waliwo crisis eri mu mawulire eri mu ggwanga bakutte president w'ekibiina kya PFF mutabani wo yennyini era ebigenda mu maaso bye bino so tulina obuvunaanyizibwa nze nammwe ffenna bannayuganda obwakyesirikidde bususse naye siyinza buteebaza Bishop Bukomeko yavuddeyo n'ayasanguza n'akamwa ke n'ayolesa obukyayi obw'ebintu ebigenda mu maaso awatali kutya. Well, do you think ng'abavuganya Saddam Gairaga mulina okutuula mubeeko engeri gyemu streamlining enkwata y'ensonga nga zino? Is it a direction you think you can take ng'abali ku luvuganya? Era olwaleero tugenda kubeera n'olukiiko olw'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abawerako. Tugenda kubeera n'olukiiko. Kino kyandibadde kyabaawo weeks nga 3 emabega. Naye wabaddewo ebintu ebitutwala speed naddala ebibadde mu kkooti ku musango gwa Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale ate nga babisuulawo busuuzi ne mwekanga ng'ennaku ze mwabadde mu settings okuyita bannammwe ate muteekwa okubeera mu kkooti. Naye tuli basanyufu nti bangi kubo baresponding era tubeera nabo mu kkooti okusobola okulaba nga embeera tujjanganga ffenna. Neera nga njagala okutegeeza Adam Kungu ne bannayuganda abatulaba eno embeera si bakulembeze ba bibiina bya bufuzi tebabalimba. Eno embeera si bakulembeze ba bibiina bya bufuzi oba bibiina bya bufuzi. Bibiina bya bufuzi kyeki? Eno embeera ya bannayuganda. Kunguze simanyi kibiina kya bifuzi kyolimu simanyi oba olina n'ekibiina ky'obufuzi. I took a decision nenga n'okuba a member of any political party. Oyinza n'okuba olina ekibiina ky'obufuzi mu mutima ky'oyagala naye nga tolina bakugamba nti sinnabakusalawo. N'olwekyo bwaddira embeera ekwatagana n'eggwanga n'enfuga y'eggwanga governance issues n'ozirowooza nti za ba bibiina bya bufuzi be bawa omusolo gwe gwowa be bakusasulira transport yakuleeta okukola be basasulira abaana bo school fees be bakutwala mu malwaliro gy'ogenda n'ojjanjabibwa be bakutudde mu mutima nga weemulugunya ku nguudo embi mw'oyita mu traffic ekutte ekipooli. So governance issues za bannayuganda ebibiina by'obufuzi bituwa vehicles mwe tusobola okuyita oba bituwa akatuuti okusobola okwasanguza ebyo bye tulowooza nti bisobola okuyamba eggwanga lyaffe okukola obulungi. Obuzibu we bubeera be bantu okulowooza nti bali bannabyabufuzi zensonga zikwata ku bo naye nga Lukwago bw'abeera nga attiddwa toziike
tosabe rukusa wano gamenti bana ngenze kuziika ero nze no gamenti bana ne wankobade nga mungamye naye sijja kusobola program mutekewo omuntu omulala nga kikutteko otosule mulumbe towe mabugo siyinza kutakikola. So ensonga za governance zikwata kuba na Uganda, zikwata kuba na dini, zikwata kuba kulembeze bebubuwango, zikwata ku muntu sekinoomu, zikwata ku businessman oyo owaka kiosk oyo atunda lumonde omulimi oli zimukwata. Do you have a solution to these issues? Sorry? Do you have a solution to these issues you're raising? Oh yes. What is the solution? The solution is to offer new leadership, new voices. Abantu basituke bamanye what is at stake. Wetuli mu biseera eby'omu maaso, medium term ne long term effects. Obutamanya bw'abantu n'okusulayo ogwa Naggamba, n'abantu okulowooza nti zirinda bolwange, n'abantu okulowooza nti nno ngenda kusiwa mukange banaasiwa mukange, byonoonye eggwanga. Enfuga neefa nga fena tutunula butunuzi. Onyonnyola otya embeera eggwanga gye lirimu, one ku nsonga z'amateeka but also ne governance okutwaliza wamu in regard to the current events mu ggwanga? Waliwo force efutubadde wano okumala emyaka gananga bagenda mwana mweji bagala 5-6 oba century. Force eyo okubeerawo kwayo intention yayo yali yekwese sinzira ku mukulembeze ono aliko w'emyaka 4 n'omusobi, si mu myaka gye ng'egy'obuntu wabula egy'okufuga. Naye ng'ekigendererwa nga kyakumaamira to subdue abantu beyasanga asobole okubafuga ye n'aboluganda n'ab'emikwano basobole okubeerawo okumala ebbanga ddene. Kati kigenze kisensera mpola mpola era kyagayalirirwa singa kyakwatirwa mu myaka ffe gye twajjira mu byobufuzi abantu ne batukkiririzaamu tetwandituuse wano singa tekyagayalirirwa nga ba Dr. Ssemugere basibala nti bakyaliwo Babesigye we bajjira nga singa bannayuganda tebakigayalirira tetwandituuse wano. Naye kakati we tutuuse kino ekigera macho kisensedde nga kansa kiwagirwa ebintu bisatu: amagye, ensimbi ne mundu generally mundu n'okutiisatiisa. About the elections? Yes. You have always been participating in the elections. But you've been participating, sir. Obadde mu kalulu yourself n'owangula mirundi ebiri, okay? Because on the other side they front an argument nti tudda mu bantu after every 5 years and they vote for us. Bigeze byonooneka. Gwe nange tumanyi nti n'okulonda kuno okwakaggwa tekwali kwa bulijjo. Bigenze byonooneka. Eky'omukisa omubi nti abantu abasinga obungi tebakozesa matu gaabwe kuwulira. Naabuzi z'abantu zigenda zifa. Era naabuzi bwe zifa oba ekyokyo oba okujjako nga kyokya nnyo oba tokyakikola ki. N'amatu bantu oluusi bafuuka bannampulira zibi. Ng'omala kubawoganira ne balyoka bategeera. Gwe kimanyi bulungi nti gavumenti eno edda yali ewuliriza. Si bwe kyali? Era nga bagamba Pulezidenti Museveni wakitalo nnyo. Nga yakajja mu 86. Nga ne bw'okoona bw'oti amaguka nagamba mubadde mugamba ki? Naye kakati muwala kwekalakaasa. Kati okwekalakaasa kugenda mu state ne kugenda ne mu institutions ne mu bitongole bye tukolera. Bw'obanga tokangudde ku ddoboozi kakati culture yayingirawo. Obwe bwonoonefu bw'eggwanga. Nti abantu bamala kwekalakaasa, bamala kuwoggana, bamala kukola ki? Abafuga ne balyoka bategeera nti no waliwo ekigenda mu maaso. Abantu bakyaga kuwuliriza. Kivudde waggulu. Naye kakati ekiriwo stage kwe kituuse nti kiri enforced by the military.
siko enforcing by the military kyokka nti no bajja kukuba bukubi oba bajja kusiba kyokka naye n'okutiisatiisa okukutta. Nze nfunye abantu bangi nnyo kungu naye bano lwaki mwogerako oli nagamba naye bajja kututta naye ng'ayogera naawe muntu mukulu mu ggwanga era alina platform nnene naye ng'atya kumutta naye nga tajja kubuulira nti baani abagenda okututta naye akugamba nti bajja kututta kati ekyo kisenseddewo na everybody is afraid to say something. Kakati ne bwe mbeera nga sikutte gavumenti naye nga nsobodde okugamba nti kankose eddoboozi lino nsobole okutegeeza abantu nti the evil will thrive because of the silence of the people who should have spoken about it. Nze waliwo neddiini kati ngemu abasiraamu waliwo egundu Kurani kyegamba ekikoligo nga bwe kibeerawo kikyawe mu mutima gwo kikole ki kikyawe bwe kisigalawo kivumirire mu lujjudde kyogereko bwe kisigalawo kikwate mavumbavumba kirwana nakyo naye bagamba ole ku Luganda ne Ganda naye abakoze ebiri ebibiri kumpi babeera bakafiiri n'olwekyo ekintu kyetaaga kukwata mavumbavumba. Abantu baava mu kukwata ensonga mavumbavumba ne babirekawo in a lackadaisical manner. Very lazy. Look, ekiriwo kaakati kyetaaga kukwata mavumbavumba naye kakati buli muntu agamba nti ayi bwe nakikwata mavumbavumba banzise kakati ani gwe batatte kyogereko waakiri addamu era kyova olaba nja kukubira saluti ogandi waayi lulume ajja kyogerereko wano nga nze moderator waaki wa program. Of course you can disclaim the views expressed on this media and not byalulume ne kale ko. Yeah, but you see doctor obunafu buno bwani I've heard some voices abaga nti kitandika namwe kudoluvuganya government you are the leaders mumino kwa direction abantu bogamba nti bakoye embeera what we see kwerumaaluma kusaidia mwe bwe butakolaganira wamu as the opposition who should lead that cause kwesonga mwenwe kwesojja partly you all blame kusaidia bituufu byonna byogamba naye nga ani abireeta mwe benyini no gwe kati wuliriza waliwo abaali bagamba Mwami Museveni era muzeyi kakati ng'ejjo kadde tandika kakati okutulaga omusika kyava mu bo bennyini kakati nga bwolaba tukulanga odda mabega biki yababuuza ekintu kimu ye mu opposition mwe mulaba eri amaanyi ate teriyo nyuma naye mwe mugireetedde okubeera ennafu kiva ku ye. Let me tell you, democratic ideals zibeera mu muntu n'obukulembeze bubeera mu muntu asobola okubeera omulungi ne in the beginning asobola okwonooneka kyova olaba nga mu democracy twayagala nnyo okubeera ne limited government limited terms nti omuntu bwe yanditandikidde okwonooneka ng'ali corrupted by power oyo ng'ebisanja ekkomawo ku bisanja bye nga biggwako nga tufuna omulala era atandikira mu maanyi wagenda okugamba nti anayonooneka ne babeerawo n'omuntu omulala obwo bwe buzibu bwe bulwadde bwe twasooka okufuna era ne tutandika okufuna ne ba cheerleaders ne ba praise singers abagamba nti tubeere n'ono kankati kankubuulire n'ekirala ekigenda okugwa mu ggwanga nti tugenda kubeera ne ba praise singer bagenda okugamba Mwami Museveni mu bukadde bwe nti agira abeerawo naye aleme kututeera mwana. Oh yes ogenda kubalaba mu kiseera kino kiwandibadde olowooza nti abantu bafukamira ku misaalo bafukamira ku mikeeka kusaba Katonda omukulembeze asobole okumula emirembe tufune obukulembeze obunaddako obulungi kakati bayinza okufukamira ku misaalo ne basaba Allah ogiro kyamwayo obulamu kubanga bw'anaagenda omwana ono agenda kutucunya nga we tutuuse tiwakiri kono abadde nolowooza n'obatunuulira nga batunuulira kwabo abaliwo lwaki kubanga bawanika kubanga beeterebukamu kubanga babuzeeko ayogerera babuzeeko agira kakati ono ndakatono ono wegumusingira Mwami Museveni mumugambye ateeketeeke eggwanga mumuwadde a lot of goodwill
Museveni afunye a lot of goodwill. 45 years. Yes, So a lot of goodwill and love and trust nti he means well. Era ngamba sekerera. Kubanga nali bo baali bamala dokkola ekyabwe kya myaka mingiko era nga yakyanawunsinga dda. I hear people say that there is not going to be change for a very long time. Yakyogera emyaka ndooza nga 3 emabega. Abantu ne babitunuulira oba abantu bawano baakula bati era byonna bakadde baffe abatusooka byobufuzi era ffe abatufujjako eddusu tubeere mu byobufuzi baabiraba ne bagamba nti koonowe katokalinda ku Ssaabataka tuzimbe front abantu gye banaalaba nti bano babeera nga bavuddewo waliwo abagenda okujja. Tonenya nnyo abantu bakyakayiga abajja mu byobufuzi ne bajja kasajja fuba ebyo byonna bibeerawo. It is part of the struggle. This is a protracted struggle. Oba oliawo ekiseera kijja kutuuka abantu bagambe tulina lessons zetwayiga. Yes, reform agenda yaliwo. Dr. Kizza Besigye nga yakajja yalowooza nti noba oliawo ebibiina bino ebibaddewo byonna biteekwa okuvaawo. N'akola ne FDC ne balowooza abo be basinga amaanyi. Naye kyeyalina ekirungi ku ye Dr. Besigye aba alina nga amaanyi mu bibiina ebyenjawulo ng'abakkiririzaamu. Just a minute. Ne tujja ne tubeera ne gundi subsequently gundi political parties major actors ne zibeerawo ne zirowooza nti ffe tusinga obwakasajja fuba kakati fenna the whole circle tugiyiseemu. Do you think the opposition has learnt enough? Tulowooza nti saako fenna tugiyiseemu era ekyasembayo be baana baffe aba NUP sebo bagamba nti mwe ababaddewo mukolagana nabo mmwe be bamu biki ne balowooza bagenda kubeerako ekyamaanyi kye bakola okusinga mugezeeko mu kirabe bakirabye era tubawadde a lot of goodwill a lot of respect. I hope bakirabye kakati era nze bwobanga ongoberedde ku Facebook page yayi ne bagamba kati byonna tubirabye okwesolosa mu kalulu akategekeddwa nga kagenda kuwangulwa state fena kakati tukirezeeko kakati tutuule wamu ng'abooluganda tulabe butya bwe tugenda okwaŋŋaŋa embeera egenda okuddako mu busajja bukulu awatali kutya because wabaddewo n'embeera mu opposition mwennyini etiisatiisa amaloboozi gaffe tuleme kwogera babuuza mukoleraani. Yes, era weegali gera ku social media olabe bakuyiikira n'ogamba nti where is their commander? Twakiyize nti nabo abasinga obungi bali facilitated by the state. Beefuula aba opposition naye nga obuvunaanyizibwa bwabwe kukuba buli muntu aleeta eddoboozi Are these things happening in you know it very well? No, I don't. You tell me. You know it very well. So omulimu gwabwe mu opposition kweteeba. Yes, omupiira bateeba bugoolo yamumwe mugolo kaze Magwaya oza twakakyogerako ebyo bigenda mu maaso naye tuli ne suubi nti kakati buli omu akirezeeko kati buli omu ategeere nti yeetaaga munne kubanga mpaawo kuffe eyagambe nti kakati bannange nsiibudde okugjako nga bansimambi. Those are isolated cases. Abatannaba kusiibula officially nabo tubamanyi abamu bakolagana ne state era n'omanya nti oyo munnaffe tuli naye naye asambisa amagulu abiri tubategeera lwa butabagamba kubanga era tetwagala kumalamu n'abawagizi baffe maanyi kubanga ebyo bibeerawo ebyomunju tebitotola. Meeting gye mugendamu ya erimu baani ebibiina by'obufuzi byonna kola ki n'abalala. Yes, tutunulire embeera gye tulimu era tusobole okumanya butya bwe tugenda okwaŋŋanga embeera eno nga bannayuganda. Tulabyeko enkolagana y'ebibiina ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya government and they've badly failed. I'm wondering kyemuluka kati oba kinasobola okuba successful. Katunywe ku mazzi tugindikira obubaka ku mikulu gyaffe egy'enjawulo. Alan Kitengeja agambe thank you for hosting my deputy president Buganda region Dr. Michael Baigalulume. Tell him we are together in the struggle and let's build togetherness and unity if we are to realize the change we are fighting for. Ye Alan Serumaga Kitengeja. Then ono nangamba wano
ye Charles James Smart Mugenyi Kiwuwa anamusiza mukulu wange Dr. Lulume naye nze mbuuza ensi bw'erya mu munansi olukwe evunaanibwa etya kubanga tutegedde nti kikyamu okugiryamu olukwe naye yo teyinza kulya mu muntu lukwe tandikirawo smart kyayogedde kituufu ensi esobola okulyamu olukwe etya wano singa kwali kufuna bugagga Besigye yandibadde musajja mugagga Fugge mu byobufuzi byakoze mu Uganda okutaasa bannayuganda okutulabula n'okutulambika obulamu bwe bonna abumaze nga yandibadde comfortable ng'abakawunyansi kabalala bwe bajja olwaleero olaba nti singa si misango egimuvunaano era n'okujja mu kooti naffe ab'ekibiina kye n'abamukiririzaamu bwe tubeera abantu nga 10 mu kooti abalala obulamu bwabwe bugenda mu maaso as if nothing is happening naye nga Besigye alina abamuzaala alina eggwanga gy'ava alina gy'awasa alina ebitongole byakoledde alina mikwano gye mu mawanga ag'enjawulo muno mu Uganda naye business community naye obulamu bwa Uganda sebo bugenda mu maaso as if nothing is happening until another court session comes on the 30th of June. Tulina okweraliikirira nti era abantu abakoledde Uganda tululira gundi Erias Lukwago Bannayuganda bameka abasobola okusituka nga tebali ku social media kwokka n'okuteekawo embeera abanyigiriza abantu beeyagala nnyo ng'abantu basazeewo okusuulayo ogwa Naggamba. Uganda kati nsi ey'abantu abasuulayo ogwa Naggamba kababeere bakulembeze bannaffe oba bakulembeze abatutwala tekimala kuvumirira buvumirizi naye nga twetaaga okwebaza ngati nga bw'olaba Bishop Vukomeko of the Anglican Church yavuddeyo solo naye waliwo House of Bishops eteekwa okutunuulira governance system mu Uganda nga tetunuulidde na muntu sekinnoomu kubanga obwo bubonero symptoms of decadence bagamba nti how do we correct these obwo bwe butaterebuka mu bantu be basumba kabubeere bwakabaka oba obukama oba emorimori okugamba obukulembeze bw'obuwanga eyo yonna yonna tugwayo mu ngeri ez'enjawulo okusirika kw'abantu abalungi kwe kuleetera ebikoligo okutojjera kakati ekyo Smart Mugenyi kyagamba nti ensi esobola okulya mu icon olukwe ne bakuleka n'okafiiramu wekka ne famire yo ne bakikulekera naye bino bw'oba ng'okola bino oba obikola ku lulwongo omuntu lwaki abantu balowooza nti Lulume okujja wano kusanyuka TV okwogera byenjogera mbifunamu kibireeta ssente wano ompadde amafuta oba ogenda kumpaayo ebbaasa gye ngenda okwogera nayo yes obulango bwo tebugenda mu maaso kubanga programu yeetambula yes naye nina kye ngenda okusaba no nina kyenzimba okusinga ku kye nina mu kiseera kino certainly not era bino ebigambo byenjogera si bye biteeka omugaati ku tebo yange awaka si bye biweerera abaana bange si bye bintwala mu ddwaliro tebingulira mafuta bino biyamba omuntu owa bulijjo ayagala Uganda esobola okukolera abantu tuwulira abantu baali wano eno basenza Ssaalongo Erias Lukwago Lutinga Kikere okitegedde nze nabatuukako nabaga tubadde tumukooye bukooyi natuukako ku bantu tubadde tumukoye bukooyi tetumuyinako mutawana naye tumubadde tumukoye bukooyi owulidde bwe baatandika okubasenda wano ne batandika okukubendeka mwoyo abaddewo kati Lukwago struggle ezo yali azeekolera zamuviira mu goloofa gy'alina wano mu kibuga so abantu bateekwa let people not be sarcastic waliwo abantu abaatondebwa nga mu mitima gyaffe tufaayo eri abantu abalala
niwe kubeera kufa nga Katonda bw'atyo bwe yakukola. Waliwo abantu abasobola okulaba wali omuntu ngattibwa ne basuulayo gwa nagamba nti nze nkolera ekikomando mpa amajaawo 2 ng'omuntu attibwa wali. Katonda bw'atyo nammwe bw'aba yabakola naye ng'omulimu gwaffe kwe kwogera nammwe mubeere nga mufaayo. Okay, good. Engeri Honorable Lukwago gye yakwatiddwamu n'engeri gye yatwaliddwa ku poliisi n'ewalala eyogera ki ku ngeri gye muyisibwamu ng'abali ku luvuganya gavumenti ekifaananyi ekinene? Kirina ekifaananyi ekibi kye kiteeka mu bannayuganda kubanga kati oli agamba nti omusajja abadde Lord Mayor, omusajja President w'ekibiina we bamukwatira bwe batu naye ate olwonze sigino Muhoozi gy'ayagala okuteeka mu bantu nti ye asobola okuteeka ku muntu yenna ekinyiga. Eyo sigino eyo era nagiraba mu kitaawe bwe yagaana Archbishop wa Kampala okusoma emmisa olw'abasibe. Eyo sigino gye baagala okuteekawo nti buli kintu kisobola n'okugaana kino n'okugaana kiri. Incidentally sikyawulira nnyo namboozi zikwatagana ku Ebola. Baba briefinga tutuuse kuki ndi musawo naye simanyi na kumanya kakati gye bituuse abasemba kutubwa updated kubanga waliwo byali bitandise okuwanuzibwa nti oba oli bye byali bawanuza tubireke kubanga byakuwanuza weaponizing a circumstance okusobola okuteekawo control okitegedde. So we must be careful about this militarization okuddira buli kanyomero ka buli sector ey'eggwanga okubeera nga majege gakalimu mundu zezikalimu decisions za mundu tactics za mundu strategies za mundu zabakwata mundu ebyo bimalamu abantu bafa amaanyi ate ne batandika nabo kukwesiga nti awatali muntu wajja kugubako okigenda mu maaso olina dispute ya kibanja gundi ayingiddeko ewange mwali musobola okubimalira kwero si wano kakati oleetawo emundu noga nti kakati bw'osala wano tukubattula kugamba obwe bwononefu obutandise bino tebyaliwo weeraliikirira kakati oli munnaddiini oli reverend oli bishop oba oli ki kati bakuteekako ow'emundu akukuuma. Where is Jesus in this equation these days? Katonda aliwa. Where is God these days? Kati ebyo bano babiteekawo okukukakasa nti bo be bakulinako obukuumi bo be bakulinako obuyinza okukukuma oba oli mulamu oba toli mulamu. Onagai, good morning Adam and greetings to Honorable Lulume. Regardless of the allegations in the Lukwago case, I give my ultimate flowers to Lukwago's wife. She has demonstrated the purest definition of what a wife should be, an immovable pillar of strength, unwavering loyalty, and fierce grace. When the trials rage and the world turns its back, true wife stands firmly in the breach, shielding her husband with unconditional love and dignity. Her profound devotion is a masterclass in martial covenant. Kudos to Honorable Lulume and Medad and others for their perpetual solidarity. Men must deeply respect such exceptional people and genuine friends. Nebirala webale nnyo ndugu asindise obubaka bamuyita Charles agambye yogerako limu. Okay, kale olwakadde, what do we expect on Monday? Twakoleza application Honorable Medad yabadde very articulate. Nalabye nga ba state attorneys balabika bayogeza kabyo ne balaga nti no balina kinene kya nnyo kye baagala okukola era kye nalowoozezza nti tebabadde nakisa oba oli ababeera ne instructions zaabwe. It's okay, katulabe ekijja ogenda mu maaso. Omusango guli bailable ogwo gwe bamutaddeko era waliwo ensonga ezoleka nti nno omulamuzi teetaaga kubeera wakisa just naye yeetaaga okugoberera n'obwegendereza n'amazima kusobola okulaba nti amuwa bail. Okay. Asobole. Do you hope he will receive his temporary freedom on Monday? That is our hope. We just hope. Naye kakati nga naye bw'obimanyi
kungu buli nsonga yonna tuba tugyetegekedde kyova olabanga abannabyabufuzi tetukaaba twetegekera tutunuulira future netutunuulira creating scenarios bannaffe babeera nga baagala afiire mu kkomera oba baagala kumuttira eyo baagala kuzingamya musango gwa Besigye kubanga ono yeri council kati bamutadde kuli kugamba bakufuula batya agenti wabali boweerereza kugamba naye nga nsimye nnyo message ey'omwami oyo gyaweereza okwebaza Charles Naalongo wa Elias Lukwago ate kubanga ali gumite ayimiriddewo ku lwa mwami we era naffe tumuli ku kido byonna tubikola mu ngeri ez'enjawulo okusobola okulaba abale nnyo kungu ne honorable Lulume mwebale okutuweereza nze nga member wa Democratic Party ndi very disappointed ne president wange ate nga minister wa justice obutavaayo ku nsonga za Lukwago ddala iPod ekyali ya mugaso eri abo avuganya ye Oscar Ali Kalungu message nyisobola kubeera nga nzimalayo Dr. Wageba sibe bulungi njaga okwebaza mwenna ababadde batulaba ku nkya ya leero era n'oyo anyonyogedde pulezidenti we anyonyogere n'ekibiina kyammwe bakiwaayo dda mu buwambe bannayuganda bateekwa okusituka baresistinge obuwambe bw'eggwanga obuyita mu magye militarization. This militarization has been on for a long time naye kusituka kw'abannayuganda okuzuula nti waliwo ekiswa ekyamera mu nju kyetwetaaga okusimulayo tuddeyo amagye gabeere wansi wa civilian authority era constitution bwete bwegamba bwe tunaaterebukanga bannansi ne tutiitiibya amagye oba ne tubeera nga tufukabiridde amagye olwo tujja kubeera mu military government ekintu kye tutateekwa kuwaayo obuyinza bw'omuntu owa bulijjo civil authority is supreme era constitution bwete bwegamba